Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد amatenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyasinzibwa mu butuufu musaba sokusasana emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuutira omwoyo gwange n'egyammwe kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kulimu okwesiima kw'abaddu ku nsi kuno ne oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno. Omusomo gwampeereddwa okusomesaako gwe gw'ekitiibwa eky'obusiraamu, izzatu al islam, ekitiibwa eky'obusiraamu. Ekisookera ddala nga tetunnagenda ku kitiibwa ky'omusiraamu ng'omusiraamu era n'okumanya obukulu bw'ekitiibwa ky'omusiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya buli ayitibwa omuntu. Ekitonde ekiyitibwa omuntu kwe kusukkulumya kwa Allah okusooka. Allah yagaa nti walakad karramna bani Adam, twasukkulumya ekitonde ekiyitibwa muntu. Allah tabaraka wa ta'ala buli yenna ayitibwa muntu wa kitiibwa okusinga ebintu byonna Allah bye yatonda. Ekitonde muntu kye kikyasinza okubeera ekyebbeeyi okusinga buli kyolaba ekitambula kuno ku nsi. Omuntu asinga ebisolo, omuntu asinga ebyobugagga byolaba ebiri kuno ku nsi. Ebitonde byonna ebirala ebiri kuno ku nsi, ebisolo, ensozi, amayanja, ebyokwewunda ebyebbeeyi, byonna Allah yasukkulumya omuntu ku byo. Yagamba walakad karramna bani Adama, twasukkulumya abaana ba Adamu. Wahamalnahum fil barri wal bahri, ne tubatambuliza ku lukalu ne ku nnyanja. Ennyanja kitonde kinene, kitonde ky'amaanyi. Allah kifuula ejje, bw'aba yagadde kifuuka ejje, amazzi jje lya Allah. Allah asobola oddisaanyaawo nalyo ekyalo oba ekibuga ng'akozesa amazzi ago. Amazzi ago kimu ku bitonde ebyewuunyisa. Osobola okuteekako ku mazzi ku nnyanja ejjinja ettono ne ligwayo. Ate omwana Adamu n'akola eryato, n'akola emmeeri, ne yeetikka ebintu tons and tons, neeba ng'etambulira ku mazzi okwo, neeba ng'etuusa ebyamaguzi omwana Adamu by'aba ataddeko.
omwana adamu asobola ogitambulirako. Abaana adamu basobola okuwuga mu mazzi ne bavaamu, ate oli n'agwamu wadde azitowa kitono n'atadda. Kati Allah agamba twasukkulumya omwana adamu ne tumutambuliza ku lukalu ne ku nnyanja. warazaqnahum min at-tayyibaati, abaana adamu abo ne tubagabirira buli kirungi kyonna, buli riziki yonna ennungi Allah yagikolera ffe bantu. wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, Allah agamba ne tusukkulumya omwana adamu ku byonna bye twatonda olusukkulumya. Kati omwana adamu kye kitonde ekyasinze okubeera ekirungi, kye kitonde ekyasinze okubeera ekyebbeeyi. Omwana adamu entambula gy'atambulamu emulaga kubeera wa bbeeyi, okubanga tatambuza magulu ana. Omwana adamu okubeera nga yuabbir amma fi nafsihi, ayogera ekiri mu mutima gwe. Omwana adamu aliisa mikono, wamma ebisolo kiriisa mumwa direct ku kyokulya kyekyagala okulya, bitambuza magulu ana. Waliwo ebyewalulira ku mbuto zaabyo n'ebirala Allah nga bwe yabitonda. Naye abaana adamu Allah yabatonda n'abagabirira riziki ya buli kika, ate n'abasukkulumya ku buli kitonde kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yatonda olusukkulumya. N'olwekyo okubeera nga tuli bantu nga tuli bisolo, ekyo kitiibwa ky'amaanyi eri buli muntu yenna. Era kyobalaba ekitiibwa ekyo Allah kye yawa omwana adamu, buli ayitibwa omuntu, kyova olaba ng'omuntu ne waaba afudde bamuziika. Okuziika omwana adamu kumuwa kitiibwa. Omwana adamu tebamwokya ffe mu Busiraamu, kubanga ekitiibwa ky'omwana adamu bw'abeera afudde kiri mu kumuziika so si kumwokya. Omwana adamu omuntu tebamuwa nsolo ne zimulya, ne bamukasukira ebisolo ne bimulya, nedda. Omuntu azaalibwa nga wa kitiibwa, era ne bwafa okumuziika kitegeeza kitiibwa kya mwana adamu. Omwana adamu ekitiibwa kye kyeyolekera mu butamulekaawo okuvundiraawo, wabula aziikibwa n'abeera nga agenze mu kifo ekimukuuma n'asigaza ekitiibwa kye nga tatyobooleddwa ku mwaliiro guno ogw'ensi. Wa amma al-mu'minu, ate abakkiriza, bwe tugattako obukkiriza obw'Obusiraamu, omuntu ne bagamba nti oyo Omusiraamu, ekitiibwa ky'Omusiraamu ate kyalaga wala nnyo. Obusiraamu bwagulumiza nnyo, bwasukkulumya nnyo, bwatiitiibya nnyo ekitiibwa ky'Omusiraamu. Kati Omusiraamu bw'amala okubeera nga wa kitiibwa, kitegeeza n'Obusiraamu bulina okubeera nga bwa kitiibwa. Era tujja kulaba kati ekitiibwa ky'Obusiraamu kikuumiddwa kitya kyo obutoonooneka. Ngambye Omusiraamu bw'abeera wa kitiibwa, n'Obusiraamu buba bwa kitiibwa. Kitegeeza Omusiraamu bw'atabeera wa kitiibwa, n'Obusiraamu tebugenda kubeera bwa kitiibwa. Ayati nyingi mu Qur'ani eziyimirizaawo nti omukkiriza wa kitiibwa. Emu ku zo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratul munafiquuna, abannanfuusi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam be yagenda nabo mu lutalo olumu. Abannanfuusi abo abamu baali batuuze b'e Madiina. Kati ne wabaawo okusoowagana wakati w'abo abannanfuusi n'abamu ku basahaba ba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati olw'okuba bano baali batuuze b'e Madiina, era abamu ku bo baali balowooza nti bagenda kulya obukulembeze nga Abdullah ibn Ubay ibn Salulu, ne bagamba nti Muhammad azze n'atulyako obukulembeze, ffe tubadde tugenda okubeera abakulu. Ne bagamba kale katulabe olutalo bwe lunaggwa ne tudda e Madiina, tugenda kwawulawo ani wa kitiibwa kwoyo atali wa kitiibwa. Kubanga jjukira bo batuuze b'e Madiina. Allah agamba yaquluuna, bagamba la in raja'na ila al-madinati, bwe tunaaba tuzzeeyo e Madiina,
layukhrijanna al'azzu minha al'adhal, layukhrijanna al'azzu minha al'adhal. Tugenda kujjamu ab'ebitiibwa ku abo abatali ba bitiibwa, tugenda kwoleka ani wa kitiibwa ku atali wa kitiibwa. Abatali ba kitiibwa tugenda bafulumya mu ffe ab'ebitiibwa. Allah n'abagamba nti walillahi al'izza, ekitiibwa kyani? Kya Allah. Walillahi al'izza, ekitiibwa kya Allah. Walirasulihi, n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbaka yagwana okuweebwa ekitiibwa oluvannyuma lwa Allah. Walilmu'minina, n'eri abakkiriza. Ekitiibwa kya Allah, ekitiibwa kiweebwa mubaka, ekitiibwa kiweebwa abakkiriza. Walakinna almunafiqina la ya'lamun, naye abannanfuusi tebamanyi bumanya. Aya ey'omunaana mu suratu almunafiqin oba suratu almunafiquna, essuula yayoleka n'okwolesa abannanfuusi. Mweyo aya Allah subhanahu wa ta'ala yanywezaawo nti abakkiriza ba kitiibwa. Omukkiriza yenna abeera wa kitiibwa. Obusiraamu n'abuweesa ekitiibwa. Aya ey'okubiri eri mu suratu Ali Imran aya 139, Allah yaga nti wala tahinu, temufotooka abasiraamu abakkiriza. Obusiraamu ne buba n'ebizibu bitya, ne bubeera mu nnaku etya, Allah yaga wala tahinu, temufotooka. Wala tahzanu, temunakuwala. Wa antumul a'launa, ng'ate mmwe ba waggulu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, bwe munaabeera nga muli bakkiriza. Kitegeeza wano nga bwe tujja okunnyonnyola, Allah ekitiibwa ky'omukkiriza yakinywezaawo oluvannyuma lwa bukkiriza bwe, kubeera nga akkiriza Allah. Ne kitegeeza nti omukkiriza Allah amugye mu kitiibwa eky'abantu bonna, ye n'amusukkulumya n'amuwa ekitiibwa eky'enkizo. Buli mukkiriza yenna waali abeera wa waggulu. Abasinga abaagaana okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, abakaafu n'abashiriku, Allah yaga nti bwe mubeera nga muli bakkiriza, mmwe ba waggulu, temunakuwala, temutya. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala era yanywezaawo ekitiibwa ky'abakkiriza mu suratu Al-Maida aya 11, yagamba ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, man yartadda minkum an diinihi, oyo yenna bwe kanaatanda n'akyuka n'ava ku ddiini ye ey'Obusiraamu, n'agamba mba nze ndaba biri bye bisinga obulungi, nze ndaba bali batukulembedde, nze ndaba ebyabali bitambula bulungi, nze ndaba bali ensi banyumira, nze ndaba ebyaffe eby'Obusiraamu bulina kubeera mu kukyankalana. Allah aga nti man yartadda minkum an diinihi, oyo yenna bwe kanaatanda n'akyuka n'ava ku ddiini ye, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuuna, Allah ajja kuleeta ekibiina ky'abantu abalala, yuhibbuhum, nga Allah abaagala, wa yuhibbuunahu, nga nabo bakola ki? Nga nabo bamwagala. Allah n'atinda ekitendo kyabo baanaaleeta, n'agamba adhillatin ala almu'minina, nga babeera bakkakkamu eri abakkiriza bannaabwe, nga bawa bakkiriza bannaabwe ebitiibwa, nga babeera bakkakkamu eri bakkiriza bannaabwe, nga babeera beetoowaze eri bakkiriza bannaabwe. N'agamba aizzatin ala alkafirina, naye nga bakitiibwa nnyo ku bakaafu. Ng'omukaafu wamulaba amuwa ekitiibwa, omushiriku bw'alaba omukkiriza alina muwa kitiibwa, alina mutya, alina kulaba nti oyo omusajja si mwangu wa kwaŋŋanga, ku ddiini ye afiirawo, ku ddiini ye alina sitandi etekyukakyuka. Allah aga nti abo agenda baleeta, mwe munaaponooka ne mugamba eddiini etulemeredde, Allah agenda kuleeta abaddu nga baagala nnyo Allah, ng'ate naye Allah abaagala, ng'abaddu abo abanajja bagenda kubeera beetoowaze eri bakkiriza bannaabwe, ate nga bakitiibwa eri abatali bakkiriza. Allah n'atenda ebitendo byabwe ebirala
n'agamba yujahiduna fi sabilillah, era bagenda kuba balwana ne mu kkubo lya Allah, wala yakhafuuna lawmata laim, nga tebatya kunenya kwa munenyi yenna. Bwe guba mulimu gwa Allah nga bagukola, ogwetaagisa emaali yaabwe nga bateekamu, ogwetaagisa emibiri gyabwe nga bayiwawo emibiri, n'agamba dhalika fadlullah, obwo bulungi Allah abuwa gw'aba yagadde, yu'tiihi man yasha, obwo bulungi Allah abuwa gw'aba yagadde, wallahu wasi'un alim, ate Allah mugazi nnyo, ate Allah tabaraka wa taala ye mumanyi. Ekyo ne kitegeeza nti nno Allah subhanahu wa taala abakkiriza bonna yabanywezaako ekitendo ekyobukkiriza. Imaamu Maliki rahimahullahu taala yayogera ekigambo kino oba ekifaanana bwe ekyo tujja kiraba mu maaso lafuzi ye yennyini, naye abamanyi bonna bawandiikanga ekigambo kino nga bakijja mu bigambo bya Imaamu Maliki. Bwe kibeera nti obusiraamu bwa kitiibwa, yagamba inna akhira hadhihi l umma, enkomerero ya ekibiina kino eky'obusiraamu, la yuslih, tegenda kulongooka, illa bima saluha bihi awwaluha, okujjako ebyo bye balongooka nabyo abaatusooka. Ekigambo kya Imaamu Maliki tujja kukireeta naye nga kitegeeza ekyo kyennyini. Umma yaffe ey'obusiraamu bwe tuba twagala erongooke, tutunuulire ebyalongoosa obusiraamu ku mulembe guli ogwasooka, bye birina n'okubulongoosa ku mirembe gino egisembayo. Buli yenna ayagala okulongoosa obusiraamu asooke kwebuuza, bali abaasooka mu busiraamu buno, obusiraamu bwabwe baabulongoosa naki? Kiki ekyaweesa obusiraamu obwo ekitiibwa? Kyova olaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, omusiraamu olw'okwagala okutwagazisa okuwa omusiraamu ekitiibwa, omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallama yalaga nti omuntu bw'amala okugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah fakad haruma maaluhu, emaali ye teddamu kukwatibwako. Emaali y'omusiraamu tekwatibwako olw'okutoola shahada nakkiriza, tokkirizibwa kuddamu kuzanyira ku maali ya musiraamu. Kati emaali y'omusiraamu yenna ogizanyirako, oba ey'abasiraamu oba eya famire nga baganda bo basiraamu n'abatali basiraamu, emaali y'omusiraamu tekwatibwako. Bwe kituuka ate ku abasiraamu abangi ne kiraga wala. Nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallam, emaali y'omuntu tezanyirwako bw'amala okusiramuka. Ekitiibwa kye tekizanyirwako omuntu bw'amala okusiramuka. N'omukakanya, n'omutemerera, n'omwogerera amafuukuule, n'omuwaayiriza. Ekitiibwa ky'omusiraamu tekizanyirwako. Wa nafsuhu aw wadamuhu, omusaayi gw'omusiraamu teguyiika, omusiraamu tebamutta oluvannyuma lw'okugamba nti la ilaha illa Allah. Era kyova olaba Usaama bin Zaidi bwe mbaserabidde, baali mu lutalo, omusajja omushiriku natta abasiraamu abayitirivu, Usaama n'amutuukako n'amufunza, n'agalula ekitala bw'ati okumutema. Bw'agalula ekitala okumutema, n'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah, nzikiriza tewali asinzibwa okujjako Allah mu butuufu. Fakatalahu, n'amutema. Kati bwe badde e Madiina banyumya, bagamba omusajja yatemye abasiraamu, n'atema abasiraamu. Usaama n'amufundikiriza ku muti bw'ati, n'amutema. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawulira ekyo ekigambo, yamugamba akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, omusajja wamusse ng'amaze okuleeta shahada, amaze okutoola shahada. Usaama ne yeewozaako, naga lam yaqul dhalika illa khawfan min as-sayfi, nabbi tewali kyamwogeza ekyo wabula yatidde kitala, namaze ddifunza, bwe nagize bwe nti ne litoola shahada. Nabbi n'amugamba ashaqaqta sadrahu, wayanjuluza ekifuba kye.
wakebedde ebiri mu kifuba kye n'olabanga eyo shahada yagireeserwa kutya kumutta. riwaaya zijjendera nga zigamba nabbi yamubuuza maadha taqulu bila ilaha illa allah idha jaat yauma alqiyama, ekigambo la ilaha illa allah bwe kirijja ku nnaku lw'enkomerero ekyo kye yayogedde ogenda kwogera ki? n'atya era bagamba Usaama teyaddayo kulwana ntalo ng'agamba nti nyinza okutta omusiraamu nga musse mu butanwa ne muttira bwemage nenfuna omusango ewa Allah. Kiraga nti emmaali y'omusiraamu tezanyirwako, ekitiibwa ky'omusiraamu tekizanyirwako, omusaayi gw'omusiraamu teguzanyirwako. Olwaki? Olw'ekitiibwa Allah kye yamuwa eky'obusiraamu. Olw'ekitiibwa Allah kye yamuwa eky'obusiraamu. Mu baatukulembera abalongoofu mulimu sahabi ayitibwa Umaru, mwenna gwe mumanyi obulungi, radiyallahu anhu, yagamba kunna adhil twali kunna adhillah, twali ba wansi nnyo, oba kunna twali adhilla ummati, abantu aba wansi nnyo. fa'azzana Allahu bil islami, Allah n'atufuula ab'ekitiibwa n'obusiraamu buno bwe yatuwa. Umaru n'agamba wa mahma butaghaina al-izzata, buli lunaali tunagezaako okunoonya ekitiibwa fi ghairihi, nga tukinoonyeza mu butali busiraamu, adhallana Allahu, Allah agenda tukkakanyizaayo. Buli wonna lwe tunagezaako okunoonya ekitiibwa nga tetukinoonya mu busiraamu, Allah agenda kutussa. Umaru yagamba nahnu qawm, fe tuli abantu, a'azzana Allahu bil islami, Allah bye yatusitula n'atuwa ekitiibwa olw'obusiraamu. Nahnu qawm a'azzana Allahu bil islami, bannanga basiraamu, ekyatuweesa obusiraamu buno okutufuula ab'ekitiibwa. Umaru yagamba twali bantu ba wansi, n'agamba famahma butaghaina al-izzata, buli lwonna lwe tunagezaako okunoonya ekitiibwa fi ghairi al-islami aw fi ghairihi, nga tukinoonyeza mu birala ebitali busiraamu, adhallana Allahu, Allah agenda kutufuula bawansi. Kati abantu bangi beevuma abamu obusiraamu, bannaffe bali wano batusinga, bannaffe wali wano batusinga. Muki? Fe Allah tabaraka wa taala ng'atugambye nti wa antumul a'launa, nga mmwe bawaggulu, in kuntum mu'minin, ebbanga lye munaamala nga mukyali ku bukkiriza. Kitegeeza wonna we tuviira ku bukkiriza. Era fa izzatul muslimiina, ekitiibwa ky'abasiraamu, mashrutatun bitamassukihim bikitaabi rabbihim, kiriko akakwakkulizo abasiraamu okufuna ekitiibwa. Bitamassukihim, kasita baneekwata bikitaabillah, ku kitabo kya Allah, bikitaabi rabbihim, ne beekwata ku Qur'an, wa sunnati nabiyihim, ne beekwata ku sunna za nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tatbiqi ta'alimi diinihim, ne bateeka mu nkola enjigiriza n'okusomesebwa okw'eddiini yaabwe, fi waaqi hayatihim, ne babiteeka mu nkola mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Fa idha haadu an manhaji llahi ta'ala, abasiraamu buli lwonna lwe banaava ku Qur'ani ne sunna, wa taraku kitaabahu, ne baleka ekitabo kya Allah ne bava ku nkola ya Allah gye basomesa, wa haadu an sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, ne bava ku sunna za nabbi waabwe, wastabdaluhu bimanahiji sharqi wal gharbi,
enkola ya Qur'ani ne sunna ne bagiwanyisaamu amateeka gaabwe ge balaba, abaga abazungu obaga abaganda cultures obaki, wa asbahu yabtaguna li'izzata fi ghairihi, ne bakeera ku macanga obusiraamu tebabunoonyeza mu Qur'ani na sunna okufuna ekitiibwa nga tebakunoonyeza mu Qur'ani na sunna. adallahum Allahu ta'ala, Allah agenda babuza, wa adallahum, era Allah agenda bakkakkanya, wa sallata alayhim sharra khalqihi, Allah agenda basindikira ebitonde ebikyasinza okubeera ebibi bibafutubbaleko. Abasiraamu kasita banaava ku njigiriza ya Allah ne bava ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne banoonyeza ebitiibwa mu birala ebitali awo, abamanyi bagamba abasiraamu Allah agenda bakkakkanya abasindikira ebitonde ebisinga okubeera ebibi bibafutubbaleko. fallahu ta'ala laysa bainahu wa baina ahadin min khalqihi nasabu, Allah talina wakati wa uwe na kitonde ruganda nti Allah kana akusaasira olw'okuba oli muganda we, oba okuba oli mwana we, oba okuba oli mutabani we, oba okuba oli mukoddomi we, oba sezaalawo nti owasa wa Allah. Allah talina wakati we na kitonde ruganda lwonna. fa idha istaqama an-nas, abantu batereera ku Qur'ani ne sunna, ala manhajihi, ne basigala ku kkubo lya Allah tabaraka wa taala lyabagalamu, a'azzahumullah, Allah bafuula baki bakitiibwa. Abantu kasita banywera ne babeera ku nkola ya Allah, ne bwebeera mu famire yo ne bakulaba nga weekutte ku ddiini, abalala bonna abatali ku ddiini Allah abakutiisa, ne baba bagenda kuleeta ebikyamba nga temuleeta ng'oyo waali, oyo tajja kubikkiriza. Bwe baba bakuyita ku mikolo egyawukana n'eddiini, bennyini baba bamanyi nti oyo temutawaana kumuyita, oyo tagenda kujja kubanga manhaji ye bweti. Babuulire bakutegeere. Kati Sheikh wano kyagamba nti abantu fa idha istaqama an-nasu ala manhajihi, abantu bwe bategeera ku kkubo lya Allah, ku nkola Allah gy'abagalamu, a'azzahum, abaweki ekitiibwa. Wa idha nharafu anhu, bwe bava ku kkubo lya Allah, wataraku manhajahu, ne baleka Allah kyabaagala okukolerako, lam yubali bihim, Allah tabafaako. Kati kitegeeza akakwakkulizo ak'abasiraamu okubeera nga tulina ekitiibwa, n'obusiraamu oluvannyuma bufune ekitiibwa, kali ku kubeera nti abantu beekutte ku nkola Allah gy'abaagala babeereko. Abaatusooka kasita beekwata ku nkola Allah gye yabaagala babeereko, Allah n'abatiisa abantu, Allah n'abanguyiza bye baali baagala, Allah ensi n'agibawa n'enkomerero ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, era nayo n'agibawa. Okusinziira ku ebyo, abamanyi baffe bagamba wa nusratun min Allah ta'ala, wa nusratun min Allah ta'ala, okutaasibwa okuva ewa Allah, la yastahiquha almuslimun, abasiraamu tebakugwana, tetunnagwana kufuna kutaasibwa kuva wa Allah. Abasiraamu tebagwana kufuna kutaasibwa kuva wa Allah illa okutuusa idha nasaru llaha, nga nabo bamaze okutaasani Allah. Buli yenna abuuza Allah abasiraamu lwaki tatutaasa, Allah abasiraamu lwaki tatuwa ekitiibwa, buli yenna anoonya Allah amutaase, ye kennyini asooka ataasani Allah. Tulaba Allah bwe yagamba mu Qur'ani, ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, in tansuru llaha, bwe munaba mutaasizza Allah, yansurukum, nammwe agenda kolaki, agenda kubataasa. Wa yuthabbit aqdamakum, anyweze n'ebigere byammwe, anyweze emirimu gyammwe, anyweze embeera yammwe. Kati Sheikh agamba nti okutaasa kwa Allah tabaraka wa taala abasiraamu tebannagwana kufuna okutuusa nga nabo bamaze okutaasaani Allah. Batya? Biiqamati diinihi, nga bayimirizaawo eddiini ye, alladhi awjabahu alayhim, eyo gye yabakola ki, gye yabalaalikako.
wadda'watu ilayhi biiqamati dinihi wadda'wati ilayhi biljiddi, nokkowoola abantu okudda eri eddiini eyo bwe kuba kusomesa biljiddi nga bateekamu amaanyi gonna, wannushi n'okubuuliragana bo bokka na bokka abasiraamu okutereeza ensobi zaabwe, walbadhiri linnufuus n'okuwaayo emyoyo gyabwe wekyetaagisa, wal amwal n'essente zaabwe, fi sabiili dhalika mu kkubo ly'okutaasa eddiini ya Allah. Sheikh yagamba idha kunna nuridu al-izzata, bwe tuwulira abasiraamu nga twetaaga ekitiibwa, nga twagala kitiibwa, walquwata, era nga twagala amaanyi, idha kunna nuridu al-izzata walquwa, bwe tuba twagala abasiraamu ekitiibwa n'amaanyi, falnughayyir ma bi anfusina, tusooke tuddeyo twetereeze, tukyuse embeera zaffe, min alwahni walkarahiyati almauti, tuve mu kubeera nga twekkakkanya n'okwetyoboola n'okutya ennyo okufa, okweraliikirira okufa buli kaseera, wanuqbil ala Allah sadikiina, tudde eri Allah ffenna nga tuli ba mazima, kubanga inna ahwala aktharna embeera z'abasinga ahwali, inna ahwala aktharna embeera z'abasinga obungi muffe, inna ahwala aktharna embeera z'abasinga obungi muffe, la turdi llah tezisiimisa Allah, era tezitussaako Allah kututaasa. Famathalan, ekyokulabirako, omuyizi agenda n'asoma, nga ffenna tusuubira omuyizi asomye eddiini an yakuuna okubeera afdalu nnaas au an yakuuna hatha talib afdala nnaas, okubeera nga yasinga abantu bonna okuba omuntu omulungi. faidha huwa yumdi fi dirasatihi ma yazidu ala 20 ama, asobola okusoma naweza emyaka 20 oba okuyisaawo, okuva mu primary n'asoma mutawassita, n'asoma thanawi senior 6, wa arbata fil jamia, n'asoma n'emyaka 4 ku university zaffe ez'obusiraamu, n'atakomaawo wa sittata fil aali au akthar, n'asoma emyaka 6 kufuna magisteri oba n'okusingawo, n'emyaka 5 n'afuna doktora, thumma tahsulu ala a'la shahadati au a'la shahada, n'afuna shahada oba obuyigiriza obusinga okubeera obwa waggulu. Naye awamu n'ekyo wajadtahu omusiŋŋaana ghayra mutamayyiz anil awaami, nga tosobola kumwawula ku bantu aba bulijjo. Yasoma okuva mu primary, n'akwata Qur'ani, n'asoma thanawi, n'asoma jamia, ne bamutikkira, ayinza n'okuba alina doktora, naye n'omusiŋŋaana omuyizi oyo asomye amadaala aga gonna nga la yatamayyazu anil awaami, nga tolina w'omwawulira n'abantu ba bulijjo abasigadde, wasaa'ir nnaas. La fi mashiyatihi, kakubeere mu kutambula kwe, wala fi hayatihi, ne mu mbeera ze, wala fi sumuatihi, wadde fi samtihi wa nutqihi, mu kwogera kwe ne mu kusirika kwe, bal qad la yatamayyazu anhum hatta fi hayati salatihi. Osinga ngo omuntu yasoma n'atuuka ne ku doktora, naye nga hatta ne mu nsaala gy'asaala tosobola kumwawula ku bantu balala abatasomangako ddiini, ng'asaala nga bo, ng'ayinza n'okubasinga okusaala obubi. Wa hadha huwa alghalibu, ekyo kyekisinga okumanyika ala tullabina, ku bayizi baffe abasinga okubeera abangi. Wasababu fi dhalika, naye omanye ekireeta ekyo, annahum lam yatlubu alilma lilamali bihi, tebaasoma irimu bagikolereko,
ekyo kireeta obuzibu. Omuntu asoma ne baga nti oyo seeka we Madiina, oyo seeka we Misiri, ate abo ab'emisiri bannange, oyo seeka we Kuwait, oyo seeka we Gindi, naye nga seeka n'erimu ye yonna gy'alina mu nnyambala ye, mu ntambula ye, wahatta ne mu swala gy'asaala nga tosobola kumwawula ku batemi bannyama, abasajja b'endibota, nga seeka n'erimu ye tosobola kumwawula ku bantu aba bulijjo bajuwakaali basiviliyani. Kyekimutuusa ku ekyo, liannahu lam yatlubu lilma, tagendanga okusoma kunoonya irimu lilamali bihi, agikolereko ku ebyo byasomye. Wataqarrub ila Allah, era tagendanga kusoma irimu eyo emusembeze okumpi ne Allah, tebagendanga kusoma banoonya irimu ebasembeze ewa Allah. Wa innama talabuhu lidduniya, irimu bagisoma kolaki? Kwefuniramu nsi, befuniremu ebitiibwa, yefuniremu essente, yefuniremu ebifo, afune emmotoka, afune ennyumba ennungi, afune kale obwamufuti. Era ntera okugamba n'abasiraamu abamu nga tuli mu ddarasa nti waliwo abantu abasoma eddiini naye nga si bannaddiini. Oba ekyo mukitegedde? Waliwo abantu nga basoma ddiini naye nga ate ye si munnaddiini. Era abantu abasomye eddiini nga si bannaddiini, gwe mukwase ku kifo ojja kuwulira. Muwe ekifo kyonna kyoyagala omuwa, ojja kutegeera nti wamma ono si munnaddiini, wabula yasoma eddiini. Muwe ekifo kyonna kyoyagala omuwa mu busiraamu, oba bwa imaamu, ne bw'omuwa obwazinyi. Omwazinyi si basobola okufuuka ekitalo, n'afuuka ekitalo omwazinyi n'atuuka n'okulonda abanasaaza, naye nga mwazinyi nga gwe n'osaaza nti nedda nenze nina okulonda imaamu. Omwazinyi, abazinyi muzikiti gy'omukyalo bagoba ne bayimaamu, njaga kuggalawo imaamu nga muluddemu muzikiti mufulume, njaga kusibawo nga imaamu yalina olukusa olusibawo n'oluggulawo buli kimu. Imaamu muluddewo nno nja kusibawo muwanifulumye, nga omwazinyi afuuse ekizibu. Kati omuntu yenna asoma, asobola okusoma eddiini naye nga ye si munnaddiini. Wegonda obuuza abaana abasomera ku masomero gonna ag'eddiini, abasomera ku masomero gonna nga gasomesa ddiini ebiseera ebisinga, mu masomero ago temuli mubabba, mulimu n'abatasaala oba tokimanyi. Okuviira ddala ku primary esomesa eddiini paka ku university gy'owulira ey'obusiraamu nga wabeerayo babamaseeka nga basoma bwabamaseeka, naye ngaesswala emudigiza okukamala, ng'edigiza oli n'ekamala, nga baneeswala emubonyaabonya, mani nga haji tayagala kusaala naye ng'asoma swala. Esswala agisoma mu bitabu mu fiqhi, n'agisomera ddala amasala gonna n'agasoma, naye abaziina ani alula enkoyeemu awo kangende negalamiremu n'agenda n'agalamira, nga bati bonna bagenda mu muzikiti, abalala bagenda mu mmere. Ffe twali tubadde ku university n'abavubuka bwe bato, bazinye bakima esswala nga gurupu 80% bagenda bo mu mmere, abantu bagenda bali kusaala, oluva mu mmere ne bayingira obuliri, waye enkoyeemu awo n'agira n'asaala ey'omutambuze neeba. Abo ffe tusomyeko nabo tubalabidde ddala, era ne wana tubamanyi nti oyo n'oyo yali aduuyi wa swala naye nga mwe temumanyi yali aduuyi wa swala, nga ye yennyini aduuyi, ng'esswala ezo zimutawaanya, esswala zino. Allahu akbar. Kati omuntu asobola okusoma eddiini akomukakwate nnyo naye nga ye si munnaddiini. Ako bw'onookakwata kajja kukuyamba okutaddayo okubuuza nnyo, naye gundi abaseeka lwaki bakola bwe bati, naye gundi lwaki akola bw'ati, naye muwalimu lwaki akola bw'ati, amiru lwaki akola bw'ati, naye gundi omwazinyi lwaki akola bw'ati. Asobola okuba yasoma eddiini naye nga si munnaddiini. Bwakuba onookasoma n'okategeera kagenda kuyamba nnyo. Buli wonoolaba omuntu yenna akola volongoto mu busiraamu naye nga yabusoma, gwe muteekeko ekyo ekigambo, yasoma eddiini naye nga si munnaddiini. Kubanga kubeera munnaddiini tosobola kubba, tosobola kulyaza amaani, tosobola kukola ki? Kubanga eddiini bw'ogisoma
ekulagira kukola byewakola ki biwasoma. Kati kitegeeza bw'oba wagisoma n'otokola byekugamba oba wasoma eddiini naye nga toli munnaddiini. Era ekizibu kye tulina kyekimu ku bizibu ebisinza otuleetera volongoto mu busiraamu. Abantu bo bakimanyi nti abaana abali ku ssomero bonna abasoma eddiini bwe bavaayo balina kuba bawalimu. Ogwo musiiba nagwo, ogwo musiiba munene. Abantu okulooza nti abaana bonna abali ku masomero g'eddiini abasoma eddiini balina kubeera baki bawalimu. Ekyo si kituufu. Tulina okulondobamu ani agwana obuwalimu mu bano. Ekyokulabirako kyangu, tusomeddeko mu masomero agasomesa eddiini, naye kyogamba abaana bonna nga abasoma eddiini babeera bayimaamu boogwo omuzikiti oguli ku ssomero. Balondamu era ne nti gundi ne gundi bano bebagwana okubeera bayimaamu b'omuzikiti oguli ku ssomero w'omusomera. Kati ekitegeeza nti si buli abasoma eddiini abo bonna balina kuba bayimaamu. Kati waliwo abantu abasoma eddiini naye nga kitulina okuyambibwako mu kusoma kwabwe bajje batutemera ennyama ennungi, ennyama ennungi nga tebabba minzaani. Naye akadiini kali ke yasomako ke kamuyamba okutema ennyama ennungi. Mulimu abagenda okusoma eddiini bajje batuyamba okusala enviiri. Sajja wasoma obwasseeka naye nkolaawo mu saaluuni. Weebale, Allah akuwe baraka. Ng'akolaawo mu saaluuni, nga musajja mulungi nnyo mu saaluuni mu byenviiri. Okiraba, musajja yasoma bulungi eddiini agende ku mulimu omulala, ayoze emmotoka. Oyoza emmotoka, emmotoka z'abakasitoma sizikolako buyaza amaanya bonna. Wamma nja kuwa neyange. Naye nga yasoma eddiini naye nga alina tooleza ki mmotoka. Yasoma eddiini emuyambe asinze Allah we, abeere maneja w'ekizimbe, akole obusawo kale akuba empiso, abeere yinginiya ku bizimbe, ebizimbe abizimbe mu nzimbe entuufu, ng'ekimuyamba okuzimba mu nzimbe entuufu y'eddiini gye yakola ki gye yasoma. Afumbirwe bulungi, abeere munnaddiini mu bufumbo, abeere musajja ayise obulungi famire ye, naye nga bimuyamba ki olw'eddiini gye yasoma. Kati ekyo nakyo bannayuganda tulina okitereeza ennyo. Si buli asomye eddiini nti tulina kumuwaakulembera abasiraamu. Oli asobola okubeera ekikuyamba kugendako mu nsi ezirimu abawalimu abangi nga Saudi Arabia n'ensi endala, Sudaani, osinga n'omuzikiti nga gulimu bahufaadhu 50. Bonna bayimaamu? Si bayimaamu. Qur'ani ejamuyamba okusaala ekiro, jamuyamba okusomesa abaana be, naye nga si imaamu. Otuuka e Madiina mu muzikiti gwa Nabbi nga bwe mutudde wano mu ddalasa eno nga mulimu basseeka abawera 7 nga batudde awo, naye nga sseeka asomesa ali okwo. Abantu bagenda ne basomesa eyo mu Jamia, mu University, abantu bagenda ne basomesa ewaabwe ku byalo, abalala ne babeerawo nga sseeka yasoma obwa sseeka, naye nga ebyokusomesa ano yeta agamba la amaana sijja gisobole okusomesa abasiraamu, kankole eddiini yange. Kati ekyo naffe bannayuganda tulina okiyiga. Si buli muntu yenna asomye obuwalimu nti abeera ki abeera mukulembeze wa busiraamu. Bwe tuba twagala okusigaza ekitiibwa ky'obusiraamu, abantu abamu bamala bakenenula ne bagamba oyo kati agwana obuwalimu, oyo agwana obwa imaamu, oyo agwana obwaziinyi, oyo agwana obwa ttwale, agwana obwa qaadhi, oyo agwana obwa mufuti, nga bamaze mukenenula ne bamwawulamu baasoma eddiini abangi. Kati Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala, agamba nti ekireetera obuzibu obusiraamu ne tufunamu ebizibu byaffe, abantu bano abasoma eddiini ey'obusiraamu betutwala ku primary ne basoma ne bagimalako, n'agenda ku thanawi n'agimalako, n'agenda ku university n'agimalako, abamu ne beeyongerayo na madaala amalala, ekibaleetera okukomawo mu bitundu byabwe ne bakola emitawaana, agamba lam yatlubu lilma lilamali bihi, tebaasoma irimu lwagikolerako, tebagenda kunoonya irimu bakole ki bagikolereko, basomera wattaqarrubu ila Allah wa innama talabuhu lidduniya, bo basoma irimu lwa kufunamu nsi eno. Ekyaddirira ki? Fasalabu nuurahu oba fasulibu nuuruhu wa barakatuhu. Kati ekitangala kya irimu n'omukisa gwayo ne bijjibwamu.
kasaba naffe bagenda okusoma nga bagenze kunoonya bitiibwa na ssente n'amamotoka bazimbe kalina bakole ki fasulibu nuruhu ekitangala kya irimu ne kijjibwamu wa barakatuhu n'omukisa gwa irimu ne gujjibwamu fa idha kana hadha halu talabati ilmi kati yewebeera nga yembeera y'abasomesa bamaseeka baffe abayizi abasomye ku shariya fa kaifa bibakiyati nnaasi kati olowooza abantu abasigadde bagenda kubeera batya bw'abeera nga agenze n'asoma ku irimu bw'atyo bw'ali kiki kyolowooza ate ku bantu abakoze eki abasigadde faidha walihadha kyova olaba asabna bilikhtilafi watanafur fi lqulub walabdan tubeera mu njawukana buli kaseera nabantu kuddukaŋŋana situla gundi watudde wa asbahna guthaan ka guthai sayiri nebukera ku macanga abasiraamu tuli bangi naye nga tulinga ejjovu ekyatuweesa ekitiibwa busiraamu bali abakulembera ekyalongoosa obusiraamu bwabwe kubukolerako kati ate ffe bamaseeka baffe bo bennyini bangi basomye obuwalimu naye sirwa bukolerako wabula olwokuba nti balina bye bakola ki bye babunoonyamu kati bwe baba nga ate omuwalimu yasomesa ayina kyanoonya mu kusomesa kati olowooza otya basomesa la hawla wala quwwata illa billah qala ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullah ibn mas'ud yagamba law anna ahla alilmi senga abantu abalina irimu swanu ilmahum balongoosa irimu yaabwe wawadauhu inda ahlihi nabagiwa bannyiniyo bennyini abatuufu okiraba ye irimu ye agirongoosezza bw'amala ogirongoosa n'agiwa abantu abaki abatuufu kubanga waliwo abantu oli bagenda okusomesaamu omuwalimu ng'akimanyidde ddala bano bengenda okusomesaamu baagala bino tebaagala kubasomesa nti obushiriku bubi tebaagala kubasomesa nti riba mubi tebaagala kubasomesa nti bannange buno buba bwenzi tebaagala kubasomesa nti kino buba bufere tebaagala kubasomesa nti obwa buloko obumu tebukkizibwa mu busiraamu kati osiŋŋaana irimu ng'oli yagisoma bw'amala okuba nti aginoonyaamu ensi bagenda ogiwa tagiwa bannannyiniyo kubanga agiwa abantu ng'ayagala kwogera bye baagala okuwulira oba okitegedde ekyo bye baagala okuwulira byayogera kitegeeza irimu tagiwa bannannyiniyo kati shekhe kyagamba abdullah bin mas'ud agamba senga bannanga abayivu bamaseeka baffe swanu ilmahum irimu yaabwe bagirongoosa ye nyini seka n'asooka alongoosa irimu ye bw'amala okulongoosa irimu ye bwe bamala okulongoosa wawadauhu inda ahlihi ne bagiwa bannannyini abatuufu lasaadu bihi ahla zamanihim bamaseeka be baali badde abakulembeze ab'omuli mulembe irimu yaali bakulembezesezza abantu abo nga buli wamagani wati seka yagwanawo wano imaamu yagwanawo senga irimu bagitereeza nabo bennyini ne bagiwa abantu abatuufu baali kulembedde nayo abantu b'omulembe gwabwe agamba walakinnahum naye ekizibu ekiri badhaluuhu li ahli dduniya irimu bagiwa bantu ab'edduniya ng'oli bamusomesa kyayagala yayi ku byansi badhaluuhu li ahli dduniya bagiwa bantu abeenoonyeza ebyensi era agamba liyanaalu bihi kino kikulu liyanaalu bihi min dinihim liyanaalu bihim min duniyahum liyanaalu bihim min duniyahum kati bamaseeka ekibakozesa ekyo ki nabo basobole okwefunira ku dduniya eri mu mikono gyabo be basomesa oba ebigambo ebitegereka abantu b'osomesa abantu ba dduniya kati naawe olina okubasomesa bye baagala osobole okwefunira ku dduniya eri mu mikono gyabwe okitegeera sike kabaasa sike kaliziki si yeseka kiwato tugabanire wakati tugabanire wa yebayita kiwato tugabanire wakati okiraba
irimu yetagiterezezza asomesa bantu ba dunia si banoonya nkomerero basomesa asomesa abantu ab'ensi kati naye alina obbasomesa bye baagala asobole okwefunira ku riziki eri mu mikono gyabwe bamuwe ekifo bamuwe ekitiibwa bamuwe emmotoka bamuwasize omukyala kati Sheikh Abdullah bin Mas'udi agamba fahanu ala ahliha ekivaamu bintu byonna nebidobonkana basomesa baddayo muwa kitiibwa bamumanya abanoonyamu kariziki talina ttabu naawe muyita awaka kusomera khatima 2 mu emitwalo 3 talina mutawaana oyo musajja waffe Kurani yennyini asoma khatima 3 ne bamuwa emitwalo 3 eyo muyita talina ttabu ajja tusoma khatima 3 ogula mulyambuzi kasona omusiikira ekibumba talina ttabu yo musajja waffe era nga bakusiikira ekibumba nga bakuyitira ka bodaboda jawufune bodaboda etwala omuwalimu wange ono 3 jo wano ne ka bodaboda akakutwala ewammwe nateete irimu ogiwadde atali nannyiniyo oyagala kwefuniramu byayina kati naye nakutegeera bulungi nnyo nti webale nakusomesa gomanyi kibaita khatima 3 buuza Huzaifa nakubuulira khatima 3 oyinza osanga kumakita nozivaawo kwemwe yakawungeezi ng'okyapipira ne Kurani ate omusajja wamugayinja kusoma khatima 3 naye alinda ozimalize ekivaamu nga tomukuba endobo nga wamwotegulawo irimu abantu bagiwadde baduniya bagiwadde abatali bannannyiniyo era Kurani yedda gye basomanga omusajja ng'asoma lamunashiraha n'owulira ntandikwa nankomerero ng'eyo Kurani bwe batyo bagisomanga essula bazigabanangawo ng'olaba kwata Rahmani kwata Waqi'a kwata Dahman buli omu nga anuunamu bunuunya Al-Fatiha nga bateekawo emmere noti bannaye bano Kurani bagisomye batya ng'ate n'oli mu mativu gwe bagisomedde kubanga naye abadde eri nga baseka banaatera okumaliza banaatera mwanguye naye tamanyi kigenda mu maaso ali mu lukuubaawo bwalingizaako eno mubaseka abanuuna Kurani bwadde eno bafumba emmere kiri kiti eno tunaatera baseka abanaatera nabo ng'ali awo wakati kyokka ye yabayise Allah eddiini ne bagizannyiramu buzannyizi irimu ne bagiwa batali bannannyiniyo ekivaamu ebintu byonna nebidobonkana eddiini yaffe tekyalina kitiibwa bwalimu tebakyalina kitiibwa abasomesebwa tebakyalina kitiibwa wakaana salafu abakulembeze abatusooka baali abatukulembera abalongoofu baali nga kama qaala Abu Qilaba yagamba idha ahdatha Allahu laka ilma Allah bw'abanga akuwadde erimu yonna fa ahdith lahu ibadata naawe irimu Allah eyo gyakuwadde naawe muteererewo ibada ebeere muqabilu ilmu gyakuwadde Allah idha ahdatha Allahu laka ilma Allah bw'abanga alinayo irimu gyakuwadde fahdith lahu ibadata naawe muteerewoko ibada muteerewo ibada gyonookola olwa irimu eno Allah gyakuwadde irimu yonna Allah gyakuwadde naawe irimu eyo giteerewo ibada gy'oba okolera ku irimu eyo wahakadha kana sahabatu radiyallahu anhum wa arda bwe batyo bwe baali basahaba bannabbi kana ahaduhum yalinga omu basahaba bannabbi la yatajawazu 10 ayati nga tamalaako ayati 10 zokka eza Qur'ani ozikwata nozisoma hatta yataallamu ma dallati alayhi okutuusa nga amaze n'okutegeera ayati zino zensomye 10 zo zibadde zindagira kimu zo munda wa ya'malu bihinna n'akolera ku bye zimugambye asoma ayati 10 n'azikwata n'azikolerako fata'allamu al-amala kama yata'allamuna al-ilma fata'allamu al-amala basahaba bayiganga emirimu gy'okukola egy'eddiini nga bwe bayiga irimu buli irimu gyayiga ng'agikolerako buli irimu gyayiga ng'agikolerako waqala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba law anna hamalata al-ilmi senga bannaffe abeetisse irimu akhadhuuhu bihaqqihi
nga bagikwatanga bweyina okukwatibwa n'obuvunaanyizibwa bwayo ne hakki yaayo, wama yambagi n'engeri yonna gye yeetaagamu, la ahabbahum llahu, Allah yali agadde bannanyini kumanya. Ekiwulira singa bannanyini baali bagisoma ne bagikwata ne hakki yaayo nga bweyina okubeera, la ahabbahum llahu, Allah yali bagadde. Walmalaikatu, ne bamalayika baali bagadde. Wassalihuna, n'abalongoofu baali bagadde. Walahabahum nnaasu, n'abantu baali bawadde ekitiibwa. Imam, muwalimu, mufuti, mwazinyi yasoma, naam. Irimu agikolerako, naam. Allah alina okumwagala. Abakkiriza, amalayika ba Allah bajja mwagala, abakkiriza bajja muwa ekitiibwa. Ibn Abbas agamba walakin, naye obuzibu, talabu bihi dunya, irimu yaabwe baginoonyamu ki? Baginoonyamu nsi. Fa abghadahum llahu, Allah nakola ki? Allah n'abasunguwalira. Osobola okulaba omuntu naye ng'aliko ekikolimo kya Allah, nokakundi wakyakoze bw'ati, nakola kino, nakola ne kino, nakola ne kino. Kumbe Allah yamukola ki? Yamukolemera, yamusunguwalira. Abawalimu bwe batandika okusoma irimu nga baginoonyamu nsi, Allah yabanyiigira, wahanu ala nnas, ne batyoboolebwa ne mu bantu. Imamu Sha'bi yagamba kunna nasta'inu ala hifdhi alhadithi bil'amali bihi, twali tweyambisa nnyo okukwata Qur'an, okukwata hadisi nga tuzikolerako. Mu njogera ennyangu, Sha'bi agamba ekimu ku kyatwanguyizanga okukwata hadisi kuzikolerako. Ebimu ku byatwanguyizanga okukwata Qur'an kuzikolerako, manya hadisi. Famathala, hadisi bw'asoma hadisi y'okusenya ng'ateeka mu nkola sunna y'okusenya, kimwanguyiza eyo hadisi okuba tajjagirabira. Bw'asoma hadisi ey'okwebakira ku ddyo nga yeebakira ku ddyo, nga hadisi eyo kimwanguyira obutagyerabira. Bw'asoma hadisi ey'okuyingiza okugulu okwa ddyo mu muzikiti, nga eva obulamu bwe bwonna abufuula asooka ddyo mu muzikiti. Kati kyagamba Sha'bi nti ffe tweyambisanga okukola kukwata Qur'an. Twakwatanga hadisi n'ogikolerako n'ekuyamba. Twasomanga Qur'ani nga Imaamu in fact Ibn Umar, buli aya gye yasomanga ng'asooka gikolerako n'alyoka agenda ku ndala. Buli aya gy'asomanga agikwata n'agikolerako n'alyoka agenda ku ndala. Imaamu Sha'bi agamba wa kunna nasta'inu ala talabihi bisiyami, era tweyambisanga nnyo okusiiba mu kunoonya irimu. Wakala Imaamu Malik, Imaamu Malik yagamba inna haqqa ala Allah, inna haqqa ala man talaba alhadith, inna haqqan ala man talaba alhadith an yakuna lahu waqarun wa sakinatu wa khashyatun wa an yakuna muttabi'a li athari man madha qablahu. Imam Malik yagamba kikakafu ala man talaba alhadith, ku muntu asoma hadisi n'erimu ezigadde ulumu ezigadde ez'eddiini, an yakuna lahu waqar, okubeera n'ekitiibwa mukakkamu, wa sakinatun, nga muntu mwetoowaze wa mpola mpola, wa khashiyatun, nga alina okutya Allah, okubeera wa kitiibwa mukakkamu, alina okutya Allah, wa an yakuna muttabi'an li athari, nga byakola byonna agoberera kiriko obujulizi. Omuntu yenna atya Allah, omuwalimu ateeka okuba nga kyakola agoberera li athari man madha, obuufu bw'abo abaasooka, qablahu, olubeberye lwe. Idhan Imam Malik rahimahullahu ta'ala yagamba abasiraamu eno enkomerero y'omulembe gye tuli tegugenda kulongooka okujjako nga gulongooka bima salaha bihi awwalu, n'ebyo ebyalongoosa emirembe egyasooka, nabbi gwe yalimu ne basahaba n'abaddako.
ebyalongoosa emirembe giri egyasooka atamassuku bilkitaabi wassunna, bantu kwekwata ku Qur'ani na sunna za mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walamalu bima taallamu, n'okukolera ku ebyo bye baasoma ne babyekwatako. Kati kitegeeza obusiraamu bwaffe bwe tuba twagala abasiraamu babeere n'ekitiibwa mu society mwe babeera, tusooke tuddeyo ku nkola ya Allah gy'atwagalamu, tuddeyo ku nkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then ffe bwe tumala okubeera ab'ekitiibwa, obusiraamu bugenda kubeera n'ekitiibwa. Mu byemaliriza nabyo abamanyi bibaanokolayo ebiyamba obusiraamu okubeera nti bufuna ekitiibwa, kwe kubeera nti ayatajannaba almuslim akla alharami wa shurbihi lianna dhalika yahulu baina alabdi wa rabbihi. Abasiraamu ekisooka bwe tuba twagala obusiraamu bubeere ne ekitiibwa, abasiraamu beewala okulya haramu. Abamanyi kye baaleeta ekisooka, abasiraamu beewala okulya haramu, kubanga okulya haramu kujjawo enkolagana wakati w'omuddu ne Allah we. Ate enkolagana bwevaawo wakati wa Allah n'omuddu, abantu tebagenda kuwa kitiibwa. Obusiraamu togenda buweesa kitiibwa, wabula ogenda kubeera obukkakkanya. Era bwe weetoolola ezimu ku nsonga ezityobodde obusiraamu, bantu kulya haramu nga batekyewala haramu. Buli ekimusala mu maaso kyalya, ekiri haramu kyekyo kyatannafuna wano mu ngalo, wabula buli kyamaze okufuna mu ngalo tekisobola kuba haramu. Haramu atya naawe, ensi yonna bwetyo bwetambula. Alharamu ma lam yasilu biyadi, ekiri haramu kyekitannamugwa mu ngalo, nekyo nekimugwira mu ngalo ng'akimiringusa. Ate era nze kyemmanyi mu mutima gwange, abantu bangi nnyo babbi naye tebannafuna bye babba bubbi, naye lwalisemberera bye babba ogenda kutya buti nga omusajja asiba mu Qur'ani abbye ekintu, ono omusajja naye akoze bw'atyo. Kati abantu abamu Allah bakuumira wala n'ebintu ensefu n'emirembe, omanga naye bwabisemberera. Gwolaba abasomesa bagenda bakati abasajja babba amabaati, abasajja babba obuwumbi bwe buti, naye nga naye ku ssomero waali ennoni zibula, epakiti y'ennoni namba n'ebula, enjeyo ne zibula, toilet paper okubuuza banne toilet paper nga zabadde Master Kyasanku yagenzeeko ne 3 erimu ezibaddeawo 1300, omusomesa atwalayo emu ku buleke n'atwalayo emu awaka, ne kulanki n'atwalayo emu n'akawunga natwaleko munnanga waka wano nange ntekekaawo. Abba bimuli kumpi, otasobola kubba buwumbi 5, omusomesa obuwumbi 5 abibbewa naye abbo ennoni kubanga ennoni azirabaawo ng'ebyokusaaga enjeyo ezo onotuuka mumaka g'omusomesa nga mulimu enjeyo 20 n'omugati enjeyo 20 ozikozesa kyawaka ng'azijjamu naye abaana bazireeta nga nnyingi ziri awo naye nga kaneetwalireko kayeetwalireko. Eriimu bwe bazityo nawe bajja kunsaba liimu oluusi nga sirina kantu ali ku zino ziri wano, eri master agenda otunula mu ofiisi nga liimu zikyaweramu, abasomesa bazitwala mpola. Kati abantu bangi nze nkimanyi babbi naye bambi tebannafuna bufunyi bebakola ki bebabba, naye lwali bifuna mugenda kugwawo ekigwo. Kati n'olwekyo bwe tuba twagala obusiraamu buweewe ekitiibwa, twewala okulya haramu. Abasiraamu bajja tuwa ekitiibwa n'obusiraamu bwe buwa ekitiibwa. Ekyokubiri, as-sidiqu fil maqal, okubeera aboogezi b'amazima. As-sidiqu fil maqal, bwe tuba twagala tubeere bakitiibwa abasiraamu n'obusiraamu bubeere n'ekitiibwa, as-sidiqu fil maqal, okubeera aboogezi b'amazima. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma as-sadiqin, abange mmwe abakkiriza mutye Allah mubeere aboogezi baki b'amazima. Basiraamu bangi tetuli boogezi b'amazima, basiraamu bangi balimba.
abasiraamu bangi balimba. Bwe tuba twagala obusiraamu bubeere butuufu, buweebwe ekitiibwa, naffe tuweebwe ekitiibwa, ekyokusatu tubeere beesigwa. Kun aminan akhi almuslim, kun aminan, beera mwesigwa, beera mwesigwa. Oleme kubeera jahiru, lianna kulla man dayya al amana fahuwa jahil. Buli yenna gwe bakwasa ekintu n'akikulumpanya n'akirupanya n'abuzaabuza n'atwala ebitali bibye ne bamuteresa n'abuza, taba mwesigwa, abeera jahiru. Inna aradna al amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Omuntu mujega kyava amaana tatuukiriza. Bwe tuba twagala baddu ba Allah tabaraka wa taala okubeera nti obusiraamu buba n'ekitiibwa, abasiraamu tubeere b'amazima, abasiraamu tubeere beesigwa, tuleme kubeera balimba, tubeere b'amazima, tuleme kubeera balimba. Ekirala bamanyi kye baayogera, ekimu ku biweesa ekitiibwa obusiraamu n'omusiraamu, bagamba nti faala almu'min, kikakata kumukkiriza, an yakuna hadharan khaifa hafidha lisani wasairi jawarihihi min alwuqu'i bima yuskhitu allaha azza wa jalla. Omukkiriza okukuuma ebiyungo bye, okukuuma olulimi lwe n'ebiyungo bye bisigadde. An yahfadha almu'min lisanahu, faala almu'min kikakata kumukkiriza an yahfadha, okubeera nga akuuma lisanahu, olulimi lwe, wasaira jawarihihi, n'ebiyungo bye bisigadde, min alwuqu'i, bireme kugwa, bima yuskhitu Allah azza wa jalla, mu buli kyonna ekinyiiza Allah, mu kwogera n'ebirala. Akhiran, ekisembayo, mu biweesa ekitiibwa obusiraamu n'abasiraamu, attanasuhu bainana, okubuuliragana. Attanasuhu bainana, okubuuliragana, okubuuliragana. Kubanga omuntu bw'aba akoze ensobi ne bamubuulirira, bw'aba alimu okutya Allah, ateeka mu nkola. Ekigenda okutukuuma abasiraamu n'okutujjuza ekitiibwa kyaffe, kukolera ku ddiini yaffe. Buli kyonna Allah kye yagamba ne tukikolerako. Buli lwokola eddiini kyegamba, nga Umaru bwe yagambye, twaliba wansi, Allah n'atufuula bawaggulu wa ddiini. Buli lwe tugikola, Allah agifuula waggulu, naffe atufuula bawaggulu. N'olwekyo ebimu ku bijja okutuyamba okubeera obulungi, attanasuhu bainana, okubuuliragana, okuwulaŋŋana. Wa qabulu nashi, n'okukkiriza okubuulira ku baba bakubuulidde. Oba ogudde mu nsobi, tereeza wano n'otereeza. Tokalambira. Buli lw'onootereeza obusiraamu bwe bufunamu, bwe bw'oteera obusiraamu babuteredde. Ekisembayo, qabulu lhaqi, okukkiriza amazima. Ebimu ku bisinza okutusula mu ntata abantu obutakkiriza mazima, kugoba mazima, kugazzaayo. Naye omuntu bw'akkiriza amazima n'agateeka mu nkola, n'agakolerako, bamugamba Allah agamba bw'ati, nabbi agamba bw'ati, munnange eno nsobi, tereeza wano. Ne bwe buba bufumbo, tereeza wano. Ne bwe guba mulimu, munnange tereeza wano. Kyonna kye baba bakugambye n'okkiriza amazima nga bagakujjidde, obusiraamu bugenda kuweebwa ekitiibwa, naffe abasiraamu tugenda kusigaza ekitiibwa kyaffe. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.